obutakkanya ku bukulembeze bw'ekibiina ki UPC bubaviiriddeko obuzibu bw'okulemesebwa okuvuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga. Waliwo abantu ab'enjawulo abajjayo empapula z'okuvuganya ku bukulembeze ku kkaadi y'ekibiina kino nga bonna bagamba be bakulembeze abatuufu. Jimmy Akena, having been stopped from contesting as party president of the UPC, cannot be a candidate of UPC for president of Uganda. It has to be myself, having been returned unopposed as party president of the UPC. I've been working for preparation for this election. I'm prepared to lead the UPC. I've organized the UPC and we're ready for the election. Kati akulira akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama yabategeezezza nga bwe batagenda kukkiriza muntu agenda kuvuganya ku bwa president ku bendera y'ekibiina kino kubanga tebamanyi ani mutuufu. Wano Jimmy Akena wategeerezza ng'akakiiko k'ebyokulonda bwe katalina buyinza kusalirawo kibiina. I want to reject the decision of Honorable Justice Byabakama Mujeni Simon to deny the Uganda People's Congress its constitutional right to present a presidential candidate in the upcoming elections. Akena ategeezezza nga bwe basinkana akakiiko k'ebyokulonda nga yeyeke yalina ebisaanyizo ebituufu nti yakulembera ekibiina kyokka kyamuweddeko kuwulira nti ate tasobola kuvuganya ku bwa pulezidenti. Did any of these people try to even collect and return signatures? They didn't. So in fact the Electoral Commission should not have been even looking at this thing. If only one person in the name of UPC returned the signatures, what more do you need? Kino n'ababaka ba Parliament aba UPC bawakanyizza ekikoleddwa akakiiko k'ebyokulonda. The timing and the nature of this disqualification in court raises serious concerns about the transparency, the fairness and the independence of our Electoral Commission. Wadde ng'ensonga zino ziri mu kkooti bano bagamba tekisobola kubalemesa kuvuganya ku bukulembeze bwa ggwanga. UPC is not the only political party in this country having internal disagreements. There are some political parties that even its very existence is being questioned in court, but their flag bearers have been cleared for nomination. Kati ono agamba wakuddukira mu kkooti ku nsonga eno. Justice shall be served through the judiciary and that the Independent Electoral Commission shall accept my candidature as the UPC presidential flag bearer. Wadde okusunsula abagenda okuvuganya ku bwa pulezidenti kukomekkerezebwa lunaku lwa nkya Akena aweera nga bw'agenda okukola buli kisoboka okulaba ng'alabikira ku kakonge k'obwa pulezidenti. I have struggled to support my candidate and I will support the candidate. At the end of the day, I expect UPC's numbers to be well represented in all levels of government. Era asabye banna UPC okusigala nga bakuyega banna Uganda okumuwagira. Me, I know only UPC. And when I go to the field, I only know UPC. When I see a UPC flag bearer, that is the one I will support. And that's the same for all. I will ask all members of UPC. Look for your UPC flag bearer and put your support there. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba obono mu kkooti gy'addukidde anaafunayo obwenkanya nga terunasukka lunaku lwa nkya okusunsula abeegwanyiza obwa pulezidenti lwe bagenda okukomekkerezebwa okusunsulwa.